nebagamba kituufu twalina endagalo naki ne Katonda atuyisiza mu buzibu buno bwonna nabo ne bagamba nti naffe n'ab'ennyumba yaffe tunaaweerezanga Omukama ki Katonda waffe. Abaganda tuli kudda wakundagana kintu kirakola olwaleero nsaba ekyo mukyefumitizeeko nnyo okulaba nti nno endagaano eziri mu nnono yaffe tetuswalanga ekintu ekitali kikulu nnyo okujjukiranga ebiseera ebyayita newankubadde nga biloga byayita ensi yaffe eyinza okuba yafuna okusoomozebwa kungi. Tulina okujjukira Kibuuka Omumbaale kubanga osanga senga teyali Kibuuka Omumbaale mu kiseera ekyo osanga Buganda yandibadde endala olwaleero, naye amaanyi ge yakozesa n'obuvumu na buli kyonna kyeyalina kyatuusa Buganda we yatuuka. Abantu abalala bakola ki bwe bagisangira n'okukikola ki n'okukifuna. Tunaakola tutya kiri gye muli kyemuwadde okulaba nti tujjukiranga bulijjo otunulira mu ntambula yaffe Abaganda okujjukira kwaffe kutono naye ng'ate kulina okubeera nga kuki akungi nga kusingawo. Njagala okuba ekyokulabirako kitono nnyo, si kitono naye kikwatagana n'omugenyi waffe ono olukulu olwaleero. Omulangira ono buli mwaka ajjukira amadda ga Mbogo. Mbogo si yaleero obusiraamu. Eky'obusiraamu okukola ki? Okubeerawo nti Mbogo bwe yagenda mu buwaŋŋanguse n'akomawo abaakitegeera basigala bajjukira era omukolo ogwo bangi tugubeeramu. Ekifaanana bwe kityo okujjukiza abaana n'abazzukulu. Ekisembayo bassebo ne bannyamu kwe kufuba okulaba nti tutuukiriza ennono ya Buganda. Ennono ya Buganda nnene, ennono ya Buganda akazi tuyinza kukimalako wano nga tugyogerako, naye njagala okubategeeza nti nno bwe tukola ennono ne tugituukiriza tufuna ebintu bisatu. Ennono erimu amaanyi, ennono erimu obuyinza, ennono erimu obugagga. Obugagga buno obuli mu nnono leero omutaka lw'omwa bw'anoonya. Kibuuka Omumbaale mu nnono yaffe omuntu ayinza okukozesa ate n'amugyamu ebirala bingi n'amufunamu naki n'obugagga. Baganda bameka abamanyi oba abakirowoozaako nti ennono yaffe erimu obugagga buki bungi, naye bwe tukikuuma tujja kubeera n'amaanyi, tujja kubeera n'obuyinza era tujja kubeera n'obugagga. Ssaabasajja Kabaka awangaala. Tumwongere engalo omugagga Kisaddondo ku mitendera gyonna gye tulina mu bika. Tusanze ng'ebika byonna obukulembeze waggulu wano ebisinga bunywedde, abataka gye bali n'enkiiko gye ziri, naye emitendera egiddako wansi awo amasiga, emituba, ennyiriri, teriyo obukulembeze buteredde bulungi. Ne tulowooza nti kya nsonga okukubiriza ebika byonna okuba nti binyweza obukulembeze mu mitendera egyo gyonna nga bajjajjaffe bwe baagirambika. Ensonga ey'okubiri era gye tutambuza mu bika muno kwe kulaba nti buli kika kisala amagezi okusikiriza n'okwagazisa abazzukulu ensonga ezikwatagana n'ebika. Njala okwebaza ennyo Jjajja Lwoma n'ab'ekika ky'Endiga okutandika okujjayo n'okuteekateeka ebintu ebigenda okumanyisa abantu n'okubaagazisa ekika kyabwe. Buli kika mu Buganda kirina ensonga era buli kika mu Buganda kirina ebintu bwe biba biteekeddwateekeddwa bulungi ebisobola
ebisobola okuggyayo amakulu g'ekika n'abantu okubyettanira n'okubyagala. Naye mukama wange emirundi mingi tusanze nga ebintu byaffe ebyekika, ensibwa gyebisibwa, enteekateeka gyebiteekeddwateekeddwa tebiyinza kusikiriza muntu yenna kweyunira nsonga za kika. Era abavubuka ate nga be basinga obungi mu nsi ennaku zino babirekera ffe bakuzeekuzeemu n'abakadde kubanga batunuulira ddala nga bya kikadde. Ntera okwogera nti obuwangwa olw'okuba nti gwe muzimbo ogutwawula ku mawanga amalala, tutera okuvuganya ne bannaffe ab'amawanga amalala omuli n'abagwira. Abagwira bwe bajja wano nga bakulembeza eddiini, waliwo amadiini agaliwo ennaku zino nga buli bwe bayimirira ku butuuti bavumirira bikolebwa omuli ng'okwabya ennyimbe n'ebintu ebirala byetukola ng'Abaganda. N'olwekyo bwe babivumirira ate ne bagenda okusanga nga nammwe banyiriri omubisibye bubi, muba mubawadde kyeboogera bagambye nti bino n'ebika ebirala byonna biki bibiyinza okuteekateeka ku bika byabwe ebiyinza okwagazisa abazzukulu okudda mu bika. Ensonga ey'okusatu era gye twogerako ennyo mu bika yeyokuuma ebyobugagga bw'ebika. Ebika ebisinga bingi bye tutuuseeko nga tebikyalina n'akantu. Ekyobugagga ekikulembera e Buganda wano liba ttaka, n'ebika bingi tebikyalina ttaka. Era ntera okubagamba nti ekyewuunyisa teri wanvuma atunda byangu, ab'engo bennyini be beetundira ebyabwe. Teri wangabi atunda bya namuŋŋoona, ogenda okusanga abannamuŋŋoona bennyini bye bakoze eki bye babika ng'ebika okulaba nga tukuuma ebyobugagga byaffe naddala ettaka. Kati enteekateeka ekimu ekireetedde okutunda ettaka tewali kyetubikoleramu. Kaakati ab'endiga bwe baba bataddeko museum, mu buli ngeri oli kijja kumukaluubirira okujja okutunda awali ekintu. Naye ettaka lyaffe ery'ebika erisinga bibira, sina bibira. Samaani lwakiri watono wamala kuba salaamu agitoola bulungi nnyo, tutodde salaamu nnungi. Omutaka Nankere naye nsaba okumwaniriza mukama wange wange, nsaba oyimireko omutaka. Mu bintu bye bakola kyokka nga wabula mu kkiriza jjajja mw'Abasiraamu nekitulaga nti osobola okubeera byonna, kubanga ebyo byonna byonna Katonda abikwagaliza. Oba oliwo tengetenge awo ebyo omulangira. Twebaza nnyo baasi lwe lusoose n'omwaka ogwaggwa Ssaabasajja era yasiima ggwe ojje mu nsonga z'ebika otuggalirawo omusomo omunono ogwategekebwa olukiiko lw'abataka abakugu obusolya. Twebaza bulijjo okunoonya enkola etusobozesa basobola okweyagalira mu mbeera Katonda gye yabatondamu. Okulembeddwa jjajja Luumwa, mwebale tutegekera bulungi, nze wendi mbugumye. Naye ate era mu mbeera y'emu era y'olukiiko oluzze wano lukulembeddwa Oweekitiibwa Nakkusa Talyandiga. Ndabye bulijjo kye twogerako tugamba nti tuli mu mulembe omutebi, twetaaga okukozesa obwongo kutambuza ensonga zaffe.
ate omulembe omutebi mulimu okwogiwaza obwongo tusobole okukola emirimu. Netulyoka tujjayo Sheikh Daliba Hajimwa, netujjayo Abakatoliki balabyemu wano, netujjayo Abakyaki of Uganda balabyemu wano, ab'ebitiibwa abasoma diguli bonna balabyemu wano. Era njala okutegeeza Obuganda tukaabira ensonga emu nti singa buli omwana avaayo n'obukugu bwe ne mujja ne tukola emirimu gy'ebika, mujja kulaba ng'ebintu bifaanana nga bino bingi nnyo mu bika 56 ebya Buganda. Buli kasita tujja kubeeranga n'ebikujjuko ebinyuma nga bwe biti, ani atakyagala. N'olw'ensonga eyo bazzukulu baffe njagala nze okubakoowoola nti omulembe omutebi gwe tulimu temudde mulaba nga neebaza mbuga, abamu genda ne mwetiisatiisa awatali na nsonga, ate nga yabatiisa yagenda dda, wabeerangawo babatiisatiisanga. Era njala obajjukiza nti bwe tulwavanga ku kibuga kya Ssaabasajja Kabaka, era bwe kyebulaba wali Emmengo ne Lulirwe, twazzangako ebibuga by'abataka abakulu b'obusolya ebyazimbibwanga n'emmuli n'essubi, osobole okuzaako n'ebyabamasaza. Ebibuga by'abakulu b'obusolya byalagawa kiki, ani yatujjamu fuse? Waba waliwo yatujjamu fuse, kati tweseemu ki fuse, kubanga kati twetulekolera ebintu byaffe. N'olw'ensonga eyo ab'endiga mutukoze bulungi nnyo mwebale enteekateeka eno okubeebaza kubanga ebintu obeerako bulijjo emwanguka abazzukulu bammwe. Obuwangwa bwe butonde bwaffe, obutonde bw'ensi. Obuwangwa bwe butonde bwaffe era bwe butonde bw'ensi. Kino ogamba abantu Katonda takolangako nsobi, kutonda ng'oli Muganda. Singa yali akoze ensobi baatugamba nti waliwo bye yatonda, oluvannyuma we yalaba nga bamuyitiriddeko n'abasaanyaawo mu bitabo by'ensomako ebyo, era tebakyaliwo. Kakati ffe Abaganda bwe tuba nga tukyaliwo, ate naffe tugamba Katonda yeyatonda n'atussa mu nsi. N'olwekyo tuli kimu ku butonde bw'ensi, era obutonde bw'ensi obusaanye okukuuma. Obutonde bw'ensi omwo mwongulira bakibuuka omumba ekutendereza olwaleero. Mwowuliza ba Samusooni bwe wawuliddeko, era mwe mubeera okwolesebwa. Buli nsi Katonda gye yatonda yagiwa okwolesebwa mu ngeri y'okutambuzaamu obulamu bwaffe. Mu kwolesebwa omwo mwe tujja obuwangwa bwaffe, era mu kwolesebwa omwo mwabeerangamu ebyamagero ebyakolebwanga buli wamu gy'ogenda. Tusangayo ebyamagero ebyalabika mu kiseera ebyo, ebiseera ebyali ebyamagero, nga tulaba ebyamagero. Aye ennaku zino obaolyawo tuyinza okuba nga tulaba ebyamagero naye nga tutuyaba bulungi, tuyinza okugamba nti byakwewuunyusa. Katonda naffe Abaganda ali naffe, era abajjeeyo kibuuka Bugumbaale abo gaali maanyi ga Katonda nga tukyali mulembe bwati mulembe tulimu ogwangu teri tujja kuba nga tujjayo ebintu ng'ebyo bizeke mu buwandiike bizingire amakaddiizo, ate tubirongoose tubirungiye nga ow'ekitiibwa Anthony Wamala watugambye wano ekimu kubitusiza nabyo okubeera nti ebintu byaffe tubirinnyisizza ebiteeka ku mulembe oguno omutebi, nga bwe tugambye nti mwebale twegatta ku nsonga eyo. Ensonga yokuba twegatta mu bika byaffe teriimu sitaani, era wabeera bajje amutulage kyana tumugobe sitaani alitutegeeza olwo. Maliriza nga mpuliriza nti tuwagire ebika byaffe tumereze Namulungu. Ssaabasajja
era tubabaze olw'ebyo byonna abagambye ebbaasa bw'ofuna ebbaasa saba okuyita jjajjaffe obubaka obwo bw'owulidde bakwaniriza ate ekyongera essanyu endiga yakuumye emabega kubeera nga baganda bange abataka tetuvudde tebibadde bizibu ate biwesuuka abaaniriza edda bwe twatandikana amasomero nga bwe bawakayingira bagamba balina okukolako emikolo egy'enjawulo ekituwolereza ekimusanakugoba banyaniriza bulungi obuweereza beebaza nnyo bingi byetwogerako era ebitutuusizza wano tulina abantu nga sinayagala bataka benjagadde okwanjirira okumanya ekika kino bwe kitambula babanjulidde wamu nesirekayo amasiga bwe gatabaawo n'ekika kikibaawo nsaba okwanjula kantandikire kubali abeekwese eri ba haji tulina haji mpungu nga ekiseera kino yakuumye bansireka mu lyanga nga omukulu oyo yakuuma lyanga libatereka ekisigaire temubuuzanze kutegedde wawuliri tulina owesiga wakikunga abo bebana basiga sekkoba abazzukulu abadduka gowulidde eyadduka nga batutekanya ensuubula naye alina muganda we nakiyenje kati ono yasenga mutungo ku lukalu olinabeera ku lubusi ebugiri nakiyenje takiondowooza tulina baganda babuvi tulina ndalu sekizibu oyo ye musawo mbugu alina ebintu bingi byayigiriza naddala mu kika okuvumbula okujjanjaba ate n'okwagaliza abantu ebintu ebitutwala mu maaso obulamu tuyigire ku bantu bano tulina bebi waffe naye ngaessiga lya Ssekasamba muganda wa Mbaale naye ali awo kyajjakule mutebe myezi ebiri mabega tulina owessiga Sserunguuma y'omu ku masiga amalangira oluvangoomwa mulimu eryo lye livaamu entebe eri gy'olabako basala nkonge tulina omulamuzi Alexandria Nkonge naye nsaba abayikubireko ne Justin owekitiibwa Worship abo nabo bava mu Sota omubuze yonagirafigire yamugira mugire waliwo gwesirabaawo manyi kwano kwaffe essiga lya Ssekaboni akuuma Embaale era n'abalambuzi abagendayo nebabalaba okusaasire twafunyemu enjega nga tujja wano nsaba tusigale tumuwe ekiseera kama eyo kandi nnyo sebo njagala okwaniriza baganda bange bano abataka bano ntambudde nabo ekiseera kingi ate era be bantuuzizza wano okusobola okubeera nga mpeereza ekika kino nina omukubiriza w'abataka ate nga ye mukulu w'ekika kye Kobe omutaka Namwama Dr. Augustine Kizito Ntumba tulina omutaka Muteesasira Namuyimba ow'ekika ky'Engo Tendo Sean weno omukwano gwange tulina Ssaababiito w'Ekibulala omulangira wa Lugembe Kateregga Sam ababiito b'Ekibulala sebusaki tulina omutaka Nsamba Alozias Maganda Zirubega ow'ekika ky'Engabi omulaba waffe nnyo omutaka Kidimbo bakyayita Grace Kizito ow'Enkerewe tusanyusa okulaba tulina omutaka Nakigoye Sebo ow'Ekinyumu Nappimba Samson Mukamu ab'emuddu we basinga okumulaba naye ebiseera byetumwetagirako eno abeerayo tulina omutaka Kasujja Kyesimba omulabyawo Bwamuka Shiva wano omutaka Kyaddondo Mbugeera mula Kasirye Atanasio ow'Envuma okutwaniriza ate n'okutwagala tulina omutaka ow'Ekkumba tulina omutaka David Sesanga Mukalo ow'Enjovu
tulina omutaka Kajabungu Ibrahim, omutaka Nankere Moses Kanonya, omutaka Kabunga yabadde wakubeera naffe naye yagambye yabadde alina emikolo emirala tasobodde simanyi oba asobodde okujja kulubya. Tulina omutaka Woyo David Muyanja, amazzi g'ekisasi simanyi oba amazzi g'ekisasi ekika naye wali awo. Omutaka Mutasingwa naye ndoza tasoboddewo eri mukutte tutwala enono awamu amasiro olulimi Oluganda ebiri n'ebyokwegedda. Sebo tukwaniriza nnyo Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala, mukwano gwaffe ate abeebigamu k'enjawulo. Njagala okuloopera nga nzija balina ensonga nyingi nnyo naye Dr. oyo neewuunya nti ate simanyi oba alina olunyiriri okulembera lunyiriri titi naye wuunya nti mu bbanga ttono ebyobuwangwa obiina mu buweereza osimanyi oba nebo Dr. naye tukwebaza okuba naffe wano. Twebaza Omulangira Bamweya Nasar museum kyetaaga obukadde 4 mwe mulina okunoonyereza n'okuliteekawo. Nina essuubi bwe tunatuukira omwezi ogw'Ekumi sebo tujja kuba tukubwa bwe tutuuse naye nga okuva wano omwezi guno ogutandika ogw'Omunaana tujja kuba tutandika ekatizo tugenda gikola museum bwe tutwogerako bwegenda okufaanana njagadde tumanye kiki. Twebaza Ministry ya Tourism yatuwa ebbaluwa etukkiriza kugenda maaso, ne twebaza District y'Empigi kwegenda olw'okutukkiriza plan n'eziisa kitegeeza twetegese tutandika era twatandika ddala. Tubeere wamu kugiraba bwegenda okufaanana. Tugamba nti tetwagala bisenge muli, tugenda kuteekamu ebintu ebiwesa obulamu, tetugenda kusala miti gyaffe, twagala okulaba nga tusigaza obutonde okusobola okugenda mu maaso. Naye gato gonna maanyi gammwe, amaanyi gammwe tulina okubajjukiza kuwaayo nakulaba nti gyetulaga tumanyi byetugenda okukola. Edwa tutudde nnyo era njagala okutwala omukisa guno okwebaza kampuni ezitutuukiridde. Twebaza obwa Ssaabasajja Kabaka, tetwalibadde wano leero abe mukibi naye amaanyi gyagatte lwa Ssaabasajja Kabaka n'olukiiko lw'olukulembeze CBS ne BBS okusobola okututumbula okututuusa wano. Twebaza gavumenti y'Empigi okusobola okutuwa batusuubiza nga bumwalabye bagenda tuwa Collins nze okusakira Buganda n'ekika kyaffe okulaba nga tugenda tuwa Collins batuwa ekipande bagenda kuteekayo n'ebipande ebirala. Twebaza essaza ly'e Mawokota mukwano nannono webale nnyo omulimu gwe mutukolamu. Twebaza Tokabu Investments Limited olw'omulimu ogwangusiza abasoose banyebaziza okujja naye njenna okubebaza okumpa omukisa okukyalako wano. Ennaku zino tetuteesiba ku bantu ogenda gye bakwagala okubebaza okuba n'omukwano ogwannamaddala. Njagala nnyo n'okwebaza omutamulo kubanga tukuze nga tuwulira ebyafaayo nga kibuka obungaale buli kimu naye asinga obulungi ensonga n'ekifaananyi ekuba nga tukifunye. Kyenjagala okusaba bintu bino bisana kuba mu buwandiike abajja babirabe, abatabadde wano nabo babitegeere. Kubadda ndaba omutaka oyo muteesaasira n'omutaka omulala nga bali awo bakwata ninanga abati bagezeko ebinaabafunire senga oyibwa kiwandiise bajja kubanga balina ddala obujulizi obumala. Naye webale nnyo, webalire ddala kikuwadde okumanya lwaki ddala kibuka omumbaale emitibi yakola lwaki tulina okubeera wano okubanga tumitukira. Ntiramu okwebaza omutaka olw'obukulembeze kubanga buli bintu byonna kitambula na bukulembeze oba gifa lwa bukulembeze.
okugamba nti tuseewo ekkadirizo erya kibuga Olumbaale, ebyobuwangwa n'ennono tubikuumire omwo. Ebyobuwangwa bikulaga wa gy'ova nakiki ky'oli, tebiriimu kwawulayawula naye bitugatta. Ekyo bwe kiraba nga kituukiridde era kisaba Katonda atuwa obulamu kirabiko nga kituukiridde, kijja kukuwa essuubi n'abalala okufuna kye beeyimirizaamu okuba nga waliwo obutulo bwoleka mu nsi muno. Kijja kujjayo ennono zaffe era kijja kuyamba okuteekawo ebyobulambuzi mu ggwanga lyaffe lino Uganda ne Uganda. Obulambuzi buno tebubeerera awo, naye abavubuka bajja kufunamu emirimu, abali mu kitundu ekyo nabo ebyenfuna bijja kutuukako n'abantu bonna abanaabako n'omulimu gwe bakola okuteekawo ekkadirizo lino. Weebale nnyo okuba n'omwoyo ogwo, era ndowooza kibeere kyakusoomooza eri abalala. Buli kika kyandibaddeko kye kitulaga. Tetwetaaga ffenna kuteekawo kkadirizo, naye wabeerewo ekyo ekisobola okutugatta, ekisobola okusika abalambuzi, ekisobola okuteekawo ebintu ebivaamu ejjamba mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Ekyokubiri ekiranga okutuyamba omulimu guno ogutuukiridde, nti olwa okukuuma ettaka olina okubaako kyolikolererako. Ettaka wano ewaffe lyafuuse akataka buli ayagala kulikwata, naye bwe litebeera awo ojja kwesanga mu muntu yeesenzezzaako. Amateeka agaliwo ennaku zino go bwegati buli omu agamanyi, buli akubuze nti wajja olabawa. Ekiba nti bwubanga siriiwo nkitegeeza kweyingiza ku nnyumba yange, naye okubijjawo ebyo ebintu bino tubeeko kyebibikolerako. Ekkadirizo lino ssentange ezze ejja kuba nga esobola okukuuma ekifo kino kyonna, nga teri bannakigwanyizi bajja kwefuula kye batali. Kijja tuyamba era nange ejja kutwala omukisa guno. Era bulijjo nkyogera okusaba abantu ba Buganda nti tukuume ettaka lyaffe, y'emino yaffe, obuwangwa bwaffe. Tolina bw'onoobeera mu ttaka nga tolina ttaka. Tolina bw'anaabeera ssaabataka ng'ettaka tuligiddemu obusumooni. Bw'ozuukira w'onaabira mu maaso, ensoli ezaakolebwa emabega tuzeerabire, naye tutunule mu maaso. Tukuume empya zaffe, tukuume amataka gaffe. Abamu balowooza nti okufuna ssente olina kutunda ttaka, njawukana nabo. Ettaka olina likolererako n'ofunamu ssente. Bingi nnyo by'osobola okukolera ku ttaka n'ogaggawala. Naye buli olowooza nti ojja kutunda ttaka ogaggawale, omugabana bwavu abalina endowooza eyo, kubanga era bijja kuggwako. Ssente banaazikuwa zijja kutambula ng'enkuba ya nkoka bw'ejja amazzi n'egatwala, ate sempala n'omulaba ng'agenda kuzza okukima amazzi, ate enkuba yatumye agiraba n'atalembeka. Kati nziramu okwebaza okuba nti olabye nti ekiyinza okugasa ekika, naffe ffenna ekyo okuteekawo ekkadirizo lino, abantu bonna basobole okulaba biki ebyaliwo na biki ebisobola okukuumwa, n'abavubuka okwenyigira mu mirimu gy'ekika, kubanga buli lwabaawo omulimu gusika buli ow'ekika najja n'akubeeramu. Njagala okumaliriza ebigambo byange nga nange negatta kwebaziza omutaka w'olusizi obubaka bwe yatuusiza obubaka endazima, kubanga kati omwaka okujja tugenda mu kulonda asinza abantu abangi yawangula banga bazaze bulungi. Kakati kuba n'obuwagizi ng'abamu tebaliiwo, ababo olina kubeerereza singa buli omu atambulira ku kkubo eryo. Ekyo ndowooza abalijja balibaako tebalaba ddala kyakugasa. Njagala okumaliriza ebigambo byange, okusooka nga nange negatta ku mutaka okugamba nti tujja kuwaayo obuwagizi omulimu guno, tulabe nga ekira naye n'okusuubira ddala okumwebaza
omukisa gwambadde okukyalira mwena mu mpya gammwe nga ndi wano mu kizimbe kino era nga buli omu sobodde okukyalako ewuwe okuwera abaana emyaka nembanga abantu bonna abali wano sobodde okutuukako empya zaabwe mumanyumba gaabwe era nga basobodde n'okungabula na buli kimu kyasobodde okujja mu lutalo naye omukolo guno okubadde emeza Luganda mwebali nnyo okusinkanya kola webadde ndudde okulabako nale mbona litokiire webadde ndudde okulaba nsanyusa okulaba mwebali okujja nsanyusa n'okulaba omulamuzi Mponge nyabo nsanyusa okulaba Justice mwebali okujja na mwenna mwebadde ndudde okulaba mwebali nnyo okujja okuvugiriza omukolo guno abakuume era omulimu guno akuteekemu omukisa kubanga ekintu kyonna kitambulira na mukisa omuntu oyinza kwewayiriza nti okola nnyo okusinga abalala ekyawula ekikyo n'ekyabalala mukisa olw'obuyinza bwa Katonda Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba omulimu guno akuteekemu baraka tutambule era tutulabeko nga tukokiridde mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama Katonda akukuumire nga muli balamu. Boga agenda kutongoza kifaananyi ekyo era awandiikeko Tonezigana tuli wano ku Africana olwo gwa kijjulo kyateekeddwa okuzimba eddizo ya Kibukumumbaale ekika ky'endiga eyo obange kutakasi kuna kibinge Tujja kuwaayo ensabo 5 era jjajjange bali bantuusa obubaka omwezi guno nga gufundiga nga 13 obubaka obusimu egisaalongo kuba jjajjange Kyaddondo amage yayogedde naye engeri gyembeera nabo sebogenda kuwaayo ensabo 5 olunaku lw'enkya neyazaleza kino be ku lunyiriri lwa jjajja Musa Musoke Kanyago tujja kuwaayo kakadde tweyanzenge olw'omulimu guno ogutanikiddwa omutaka Byomwa kati mulimu guno bannange ateeze ndi mu kinyusi munda era mbendiga eyo nja kusula ekiro
ewa Kibuuka Omumbaale. Ayimiridde wano Kibuuka Omumbaale bwe naatuuka mu Bendiga ajja kulabikako. Nja kuwaayo emitwalo 5 gatambuze omulimu ogwo. Abamani kulekisa. Alhaji Ismail Siwakudde Mokal, Islamic King, antumye tusoba kapono agenda kuwa ebitwalo 20 era tugenze tukusomesa. Lugajja n'abakyala be abalamuzi wali basooke badde ku bigere ebyabwe kuko tusanyusa nnyo okulaba okuwasa abaana baffe okubewaako ng'ejjaffe atuwadde obukadde bwa siringisi 3 tubeeranyizza nnyo webale kukumuko webale eddala. Bishop Matovu Mwekyo zaalibwa mva mu luggya lwa South Munyabosa ebubesi ebiji Mawokota era tweyamye ensawo za semiti 10. Akano Bayibuli yetugamba Isaaka yayita abaana be n'abawa omukisa. Akalo kuno kakano Saala nkonga abengo bye bakuzaala atandikira mu kigo kino manyi wawaddeyo naye njagala osooke bannako omuzukulu wange wano ow'ekitiibwa nannono onswaza okwembagira bali wano mujje mutuuke ku bajjajjammwe Kene bw'alina omukazi omukuta omutaka wa Lusinga tunula bulungi wanne buli amukazi ono jamwekimuomukisa abaana batudde mukyatudde musaka mujja wakakisa mukanzirewo buli omu situka ekyo kimu omukisa Sonda sente za kuzimba kadizo museum oba Kibuuka Omumbaale Africana Uganda
Somebody fool it,